بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتي ومن نابري ونو أبامي نابا شارع nzikiriza zonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutende omutonzi waffe atuwadde olunaku luno olwakedde obulungi era lwe tubadde tetusuubira nti nze mwennyini nsobola okubeerako wano. Ndowooza myaka mingi nnyo nga ndudde okuyimirirako mu kibuga kino oba Masaka okubuulirako ku bantu naddala nga nkozesa ebitabo byombi Kulaani ne Bayibo. Naye olwaleero mukisa mulungi nnyo era mwebaza Allah okubeera nti abakuŋŋaanyizza. Tonyoomanga bintu bino kubiwuliriza. Naffe ababibagamba tetuli baana bato, tetubuliddwa byakukola. Ebyokukola tubirina, tuli basajja bakulu, ndowooza mundaba emyaka sisobola kuvambalira mayiro mmeka nzije nnimba abantu wano, tekisobokera ddala. Era mba nzize kubuulira abantu amazima amatuufu gennyini, era bwe mbeerako kye nnimbye nsaba Katonda ku lunaku lw'enkomerero mwenna abali wano mukimmanje, ate awo tiwaliba kusasula kintu kyonna okuggyako kutoola ku mirimu gyange ne babawa. Era ŋŋenda kubabuulira amazima gennyini. Olwaleero muganda waffe ono bamwisaani Musumba bya Mukama. Musumba bya Mukama. Taata ffe tubaleeta tulabe mwategeera muti ebintu, y'ensonga lwaki tubayita mujjeko wano tumanye engeri gye mwategeeramu ebiwandiiko, kuba muli baganda baffe mu musaayi, twawukana mu nzikiriza. Kati sitwagala bambi bya Mukama Katonda akwokya omuliro ng'ate twaliwo mu nsi ne tutakuwabula ne tutakutegeeza. Bannange bwe mbeera nga Oluganda lunkubyemu, eyo tuluddeyo nnyo enkole, Oluganda lututawanyaamu, naye tujja genda mpola mpola. Mu bufunze amannya ndi Uthmani Sakibu Lukyamuzi kuva Embarra, annyonnyola abantu ebinnyonnyofu ebyannyonnyolwa abannyonnyozi nga bannyonnyola abannyonnyoka ebinnyonnyoko. Era omwami ono nenjagala mbeere nti nsobola okubaako bambi engeri gye tugabanamu ebigambo bino byabaddemu. Waliwo ebintu by'oyagala okukakaatika obiyiseewo kifuba, naye wabeerayo abantu abagezi nga bo baakulabye dda nti ono anyigiriza kuyita mu kamooli naye ate nga tewayitika. Okiraba? Nabbi Isa bw'abeera nti Katonda yamuyita ekyokusaasira, seeka wange somereko Qur'an essula ya 21 surati An-Nabiyya aya 17 insha Allah, tusooke tulabeko lwakuba ebintu bingi nnyo byatabudde wano ate byesaagala kugendamu. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Era nga tetwakutuma gwe Nabbi Muhammadi wabula ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. Bali nnyo kati obadde oga nti Yesu gwe baawa kubeera ekyokusaasira eri ebitonde byonna. Akabonero kiweesibako. Akabonero Katonda akulaga entonda ze ziri nnya. Yatonda Adamu mu ttaka, kabonero kakulu. N'atonda Awa ng'amugyamu Adamu, kabonero kakulu. N'atonda nze naawe nga tuva mu taata ne maama, kabonero kakulu. N'atonda Isa ng'ava mu maama yekka, kabonero kakulu. Akulaga nti alina entonda nnya z'asobola okutondamu ebitonde byonna, okubijja mu ttaka byonna, okubijja mu bantu ababiri byonna, okubijja mu bakyala oba okubijja mu musajja. Ebyo byonna Allah abisobola. Kabonero kati gwe
totomeza abantu nti Isa ke kabonero kokka yekka. Naawe okuva mu kitaawo n'ennyoko oli kabonero kakulu nnyo. Kubanga aliwo abafumbirigana babiri ne bava mu nsi ng'ate tebazadde. Okyetegereza kati kabeera kabonero. N'olwekyo nabbi Isa alayhi salaam yali nabbi wa Allah, nabbi wa 24. Emu ku nsonga eyasinga okumuleeta mu nsi yali aleese eggulire erigamba nti eriyo nabbi ajja nga mmaze okuvaawo, aliba tamukkiriza, aliba alugulidde gye lutadda. Ge mawulire amakulu ennyo nabbi Isa ge yaleeta mpa Qur'an sura ya 5 ya 61 aya ey'omukaaga. 61 aya ey'omukaaga. Naam. Eyogera ebigambo bino. 61 mukaaga. Allah wekitiibwa tugamba era jjukira mu kiseera nabbi Isa mutabani wa Mariyamu bwe yagamba nti abange mwe abaana ba Isirayiri mazima nze ndi mubaka wa Katonda atumiddwa gye muli, era njakasa amazima g'ebyo ebiri mu maaso gange ebiri mu Tawuraati ekitabo nabbi Musa kyejje nakyo, era ndi mulanzi alanga omubaka alijja oluvannyuma lwange nga n'amannya ge ya Ahmad Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye bwe yamala okujja Kamale, naye ate bwe yamala okubajjira omubaka eyalangibwa ng'azze n'obujulizi obw'enkukunala obwoleka amazima ge, ne bagamba nti kino kyazze nakyo ddogo eryerefu. Bano ne babuuka mu kisero, ekisero ne bakibuukamu. Aleese obujulizi obulaga Muhammadu sallallahu alayhi wasallam kyakusaasira eri ebitonde byonna. Ente ne bwegenda okufaawo moroka n'egitomera, era bayita buddala, agiseeka edduwa, agiseeka essaala Katonda gye yasomesa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ente eyo egenda ego eriko okusaasira kwa Katonda, oba embuzi oba enkoko. Mpozi embizzi ono pasita gyakuba n'atemula eteriiko okusaasira. Babukubi mbizzi neganze bannange temunsomeddeeko kigambo kya Allah ne bagibba boolabaawo sajja awo bazibu agambye ngu ennyama gyesonyiwe wagambye wano okiraba. Seeka abadde wano n'aleeta aya, njagala aya eyo ngikwataganye ne layini eri mu Bayibuli. Kati ndabe omusajja ono bw'ava wano nga takkiriza, tewali lwalikkiriza okutuusa Katonda lwalimusalirawo n'ayingira omuliro ng'asoosaayo omutwe ng'enseenene. Sebo bya Mukama, saagala owakanye ebiwandiiko. Seka wange wangisemu surati Mariyamu 9 kala inni Abdullah jenjagale aya 30. Omwana oyo omuwere Isa n'agamba nti mazima nze ndi muddu wa Katonda, ampadde ekitabo enjiri era nfudde nabbi. Olaba Isa ki? Nabbi mpa Yokaana mu kino kyennyini ekiki ekikyo kyennyini noguwa gyetisse. Yokaana mmeka? 9:13. Yokaana 9. Ndeeta bujulizi obukwatagana ne aya gye tusomye, omwami ono abuwakanye. 9:13 yogera ebigambo bino. Agamba nti ne bamutwala eri Abafalisaayo. Oli edda eyali omuzibe w'amaaso, naye lwali lwa Sabbiiti olunaku olwo Yesu lwe yatabulirako ettaka n'amuzibula amaaso. Abafalisaayo ate ne bamubuuza bwe yazibula, n'abagamba nti yansiiga ettaka ku maaso n'entunula. Genda maaso yansiiga ettaka ku maaso n'enzibula. Awo Abafalisaayo abamu ne bagamba nti omuntu oyo si Katonda
si wa Katonda. Omuntu oyo si wa Katonda kubanga takwata sabbiiti. Genda maaso yaba ne bagamba nti omuntu oyo alina ebibi ayinza tokola obubonero obwenkanidde wano ne wabaawo okwawukana mu bo awo ne bagamba nti ono anti nate omuzibe w'amaaso gwe omuyita otya kubanga yakuzibula amaaso naye n'agamba nti ye nabbi. Ani? Ye Yesu nabbi. Oba yakalabye eyo no ye eno Yesu eyo kiki eno ye yazze nayo mupereka sidalo katono omuzibo yawukana naye sebo somesa nja kuddamu obuddanze ng'ombuuza ngakudda njagala tutambule wamu obuddanseeka nze ensomesa yange era nange singa wambuuzizza nabadde sitedde kati mbadde ngamba mumpeera akazindaalo sebo seeka somesa tugende nja kwanukula obwedde ombuuza nankuddamu nawe seeka muddemu seeka wange eyo sisi emusiiye mpa Matayo 10:21 ebadde fuludoozi Matayo 10:21 katugende mu Matayo 10:21 egera ebigambo bino 10:21 egamba bweti agamba nti owooluganda anaabwangayo muganda we. Matayo 20:10 sole 20:10 tereze ttaano 20:10 layini ey'ekkumi ekitabo kya Matayo ntuuseewo egamba bweti awo bwe yayingira mu Yerusaalemi ekibuga kyonna ne kikankanyizibwa ng'abakirimu babuuza nti onaani. Ekibiina ne bagamba nti Isa yayingira mu kibuga Yerusaalemi nga bwe nnyingidde ennyendo ne bagamba nti mukyamuzi azze kunnyonnyola abantu ebinnyonnyofu kati buli omu n'ayagala alabe lukyamuzi yaani. Kaakati Yesu Kristo ayingira mu kibuga Yerusaalemi ekibuga kyonna ne kikyankalana. Yali musajja wa njawulo nnyo naye wulira enjawulo ye Bayibuli egituwa. Abasajja bonna ne bali mu maduuka abaali bakola mu butale bonna ne bavaayo ne babuuza ki ekibaddewo nti owaliwo omusajja ayingiddewo kirira tulabe. Ne bagamba nti ono ye nabbi. Ani? Ono ye nabbi. Sekakaka olinyakolesa waawaawo emabegako ddayo ebibiina ne bigamba nti ono nabbi. Abaali babeera ne Yesu abantu bwe baabuuza nti oni akyankalanyiza onaani akyankalanyiza ettawuni abasajja baakireeta bulungi nti ono akyankalanyiza ettawuni nabbi. Yesu ava Nazaaleesi eky'Eggaliraaya. Nabbi Isa Yesu ow'e Nazaaleesi ava e Galiraaya. Kakati omwami ono simanyi lwaki ebintu ebyo biri mu kitabo kye kyennyini era kyensoma. Kulaani egambye Yesu nabbi, Bayibuli egambye Yesu nabbi, naye obuzibu obuli ku baami bano buli mu Isaaya 10 layini esooka. Isaaya 10 layini esooka. Tabbu ye eri wano. Tabbu yaabwe niwe eri awo. Isaaya 10 layini esooka. Agamba bw'ati 11 zibasanze bano abateeka zibasanze abo abateeka amateeka agatali ga bwenkanya n'abawandiisa abawandiika ebinyigiriza abantu bano mulimu mu Bayibuli ebintu ebyawandiikibwamu bano ebyabalema okutegeera kati bibanyigiriza nnyo. Yensonga lwaki tusiba emizindaalo tutambule tuwulire abantu bano abatategeera bigambo bino ebyabanyigiriza tubibannyonnyole bulungi tubibaawulire bulungi abantu bano basobole okubitegeera. Kati nga kiriwa Makko 3:11 Makko 3:11 layini ey'ekkumi n'emu eregera ebigambo bino
11 egamba bweti agamba nti era emyoyo emibi buli sitaani emyoyo emibi egya sitaani buli lwe gyalabanga Yesu ne gigwa mu maaso ga Yesu ne gigamba nti gwe mwana wa Katonda. Kati sitaani esonga ku Yesu nti oli mwana wa Katonda. Naye Yesu yagiddamu atya kamalireyo naye Yesu n'agikomako gireme okumugamba ebigambo ebyo, gireme okwogera ekigambo ekyo. Ne bapasita bano bayinza okukitwala ne bakitandika okukitembeya nga bagenda babuulira abantu ti Yesu mwana waani wa Katonda. Eyatandika ekigambo kya Yesu okuba omwana wa Katonda sebo bya Mukama yali sitaani. Era Yesu Allahu akbar. Bano bakisoma ku sitaani. Era Yesu n'agamba sitaani toddamu kwogera kigambo ekyo, abantu bayinza okukitwala. Era bya Mukama yakiyoola mu kasasiro. N'agamba kakitembeye ngende nga mbuulira abantu ti Yesu mwana waani wa Katonda. Bannange Katonda tazaala. Kakati wamma Yesu obanga sitaani okuyisa omwana wa Katonda omanyi ono yatidde omuzindaalo gwange. Wammaani omulokole ali wano wanika omukono aliwa wamma jangu soko wamma jangu jangu mama soko je ono mulokole yatidde kale abakyala ngaabo ne mubajja mu kyaki jangu mulokole omwe katono nnyo. Ani aliwo omulala atwangwira jangu unaze mumpeera akazindaalo ako mumukyala zese soko mpeera omukyala mama kwako toze kuwakana wamma maama. Sitaani egambye Yesu mwana wa Katonda yayogera mazima. Teka akazindaalo yayogera mazima. Teka akazindaalo ku munwa. Nze nkubuuza sitaani yayogera mazima ganti Yesu mwana wa Katonda? Sitaani talina mazima ge yali ayogedde. Takbir zaalo wali ompeera ono omuvubuka mpeera omuvubuka. Sitaani talina mazima ge yali ayogedde. Yesu si mwana waani? Sitaani egambye Yesu mwana wa Katonda. Yesu mwana wa Katonda yayogera kituufu? Ya. Soko mpeera oyo omuvubuka akazindaalo. Mama togenda lindamu. Wamma sitaani egambye Yesu mwana wa Katonda yayogera mazima? Yayogera mazima. Nzirizaayo wali 8:43 Yokaana 8:43 katutulukewo Yokaana 8:43 bamusibiseewo agamba ati kiki ekibalemedde ekiki bannange ekibalemedde okutegeera enjogera ya Yesu kubanga temuyinza kuwulira ekigambo kyange mwe muli bakitammwe sitaani kirira kubanga mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe sitaani kirira oyo sitaani okuva ku lubereberye ye mussi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye. Kirira sitaani bw'ayogera ayogera bya bulimba. Muddiza akazindaalo ono wamma mwana sitaani ayogera amazima. Sitaani ayewa ku kya Yesu yayogera amazima kubanga olira kubanga sitaani amanyi Katonda n'okusinga era sitaani yagenda okujja ku nsi kuno yali malayika wa Katonda owokuna. Kati katono nnyo nze omusiraamu ngamba Yesu si mwana waani? Tugamba si wa Katonda. Sitaani egamba Yesu mwana waani? Wa Katonda. Kati kunze ne sitaani ogenda nani? Mwenna obudde buno osobola agenda nabo kuba mwenna obudde buno bwowakanya Yesu wa Katonda. Sitaani egambye Yesu mwana waani?
Sitaani agambye nti Yesu mwana wa Katonda kubanga nze omusiraamu ngamba Yesu si mwana wani? Bw'ogamba Yesu si mwana wa Katonda katukunze ne sitaani ogenda nani? Sitaani teyayogera kituufu kuba ye amanyi olira. Sitaani gambye wadda ng'ensi tennabaawo yali wa Katonda era Sitaani amanyi Katonda okusinga gwe. Sitaani teyayogera nti Yesu mwana wa Katonda, yali ayogera mazima. Kati oli muganda we? Muganda wange wa Sitaani. Nze siri muganda wa Sitaani, negambye Sitaani ge yayogera ge mazima kuba Sitaani amanyi Katonda n'okusinga. Kati gwe naye muteeba mugoleemu. Nze siri mugoleemu, kati ekyo linga kibuuza Katonda kuba Katonda ye yatonda Sitaani, ate mu lubereberye Sitaani yali wa Katonda ng'atendeeza ne Katonda yajema n'agoba seeka yabitegedde kamuddiremu. Kamuddiremu. Nziremu kaliwa ako kennyini 11 3 11 ekitabo kya Mariko era ebyoyo emibi buli lwe gyalabanga Yesu ne gigwa mu maaso ge ne gigamba nti gwe Yesu oli mwana wa Katonda. Katuulira Yesu kye yaddamu. Yesu yakkiriza oba yagaana n'agikomako gireme okuddamu okukibwatuukiriza. Emyoyo emibi Sitaani yagaa nti Yesu mwana wa Katonda. Yesu yakkiriza oba yagaana? Yesu teyagaana wabula yagigoba bugobe olw'ensonga Yesu takolagana na Sitaani. Wali Yesu tewaba Sitaani. Vayo wali kankuwe Yesu. Seeka wange mpa 3:10 Yokaana. 3:10 Yokaana 10:12. awulira Yesu bano ono kati eyo layini ngenda jo ya mwennyina zooni. Yokaana 10:12. Naam, Yokaana 3:10. Yesu adamu n'agamba nti gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'ototegeera ekyo. Ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tutegeeza kye twalaba, so temukkiriza kutegeeza kwaffe. Bwe mbabuulidde eby'ensi, Yesu agamba mbabuulidde eby'ensi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe nnababuulira eby'omu ggulu? Tewali muntu yali alinnye mu ggulu, wabula eyava mu ggulu ye mwana w'omuntu, Yesu Kristo. Takbir. Allahu akbar. Yesu Kristo yeyise mwana wa muki? Mwana wa muntu. Naffe abasiraamu tugamba Yesu mwana wani? Mwana wa muntu. Ate Sitaani ne bano bagamba Yesu mwana wani? Mwana wa Katonda. Kati yo mumpeera akazindaalo. Aliwa omukyala. Mama wange oli mulokole? Yesu agambye mwana wa muki? Wa muntu. Gwe ne Sitaani muyita wani? Wangi? Gwe ne Sitaani mumuyita wani? Nze ne Sitaani? Mumuyita mwana wani? Mwana wa Katonda. Gwe nani? Nze ne Takbir. Kasakanya sebo. Sokozeyo wa. Agala kuwuliriza mbulira. Mama ojja kulira ebintu ogenda bitegereza. Kakati oli mukyala. Ndi mukyala. Si bwe kiri? Yesebo. Singa ofuna olubuto ab'oku kyalo okutegeera yalukutikka babuuza kitaawo maama wo bennyoko babuuza ani eyalukuteekamu? Babuuza ye yalunteekamu. Gwe nannyini lubuto gw'olina otutegeeza yakola ki? Yalunteekamu. Si bwe kiri? Yesebo. Kati zaayo wali. Ezeeyo. 2:8 Luka. Luka 2:8. Njagala abasumba b'e Masaka bonna mubaleete mubagambe nti omusajja lukyamuza akyamulula ebyakyama amaze okutuuka. 2:8. Egera ebigambo bino awo bamulaba ne basamaalirira. Nyina n'agamba nti mwana wange Yesu lwaki okoze bw'otyo? Labanze ne kitaawo twakunoonyeza dda nga tunakuwadde. Mumpeera akazindaalo. Maama wa Yesu bamuyitani?
Mariyamu yali anoonya Yesu ng'abuze. Ng'amunoonya nani? Yali abuze. Ng'amunoonya nani? Yesu ng'abuze. Nga bamunoonya. Kubanga yali ali ku kigambo kye. Mbuuza baali bamunoonya nani? Abazadde nga bamunoonya Yesu. Mariyamu nani? Ne taata we. Katonda. Kaakati kannyonnyole yali amunoonya ne Katonda. Nedda baali banoonya mwana waabwe ng'abuze. Ani nani? Yusufu ne Mariya. Naye kaakati Mariyamu atulaze Yusufu yazaala ani? Yazaala Yesu. Gw'olinayo layini yonna njigule miliyoni nga Mariyamu atugamba nti omwana ono gwenzadde kitaawe ye Katonda. Abasiraamu weemuli? Weemuli? Eyo layini tugigula akakadde katya? Byamukama naawe eyina layini yonna mu Bayibuli nga Mariyamu atulaga nti omwana ono kitaawe ye Katonda. Yesu yajjanga ayina ekintu kyayimiriddeko nga kye kigambo kye. Sinnagaana mmwe mumanyi taatawo okusinga maama we? Tudde emabega mu Bayibuli. Sinnagaana mumanyi taata wa Yesu okusinga maama we? Wulira sebo nsonyiwa onsaasira ate njogere yimiridde wano. Yesu ng'ajja Katonda ng'atuma Yesu yali kigambo n'ayogera n'agamba Yesu zaalibwa ogenda otegeeza abantu olw'ekigambo kyange. Owulira ebintu byonna tudde mu lubereberye. Kyokka bamwe muyina sariyati awo. Sebo neyanziza tugenda kukwambaza sariyati. Abaana bakubuza buli kikutumiza tegeera ebintu bino nga bwe tudde mu lubereberye. Anti olubereberye Yesu taliiyo. Yaliwo. Ebintu byonna byakolebwa lwa kigambo. Yayogera ensi ebeewo n'ebaawo. Mbadde oyinza okunzija ku mulamwa. Sijja. Nze mbadde ŋŋamba. Wulira. Lindako. Omukyala maama w'omwana yatulaga taata waani? W'omwana. Naawe mwennyini essaawa eno maama wo bw'aba akyaliwo ayinza okuga nti Robina naye natyo kubuulira ono si ye kitaawo. Wulira. Lukyamuziye kitaawo n'enkutwala. Yakozesa kigambo. Wulira. N'agamba ensi ebeewo. Wulira kitonziza mu byamabega. Yayogera ensi ebeewo n'ebaawo. Ensi yali terimu kintu kyonna nga nkulungulivu bw'eti. Naye Katonda n'alaba ensi ng'erimu ekizikiza. Owulira sebo n'agamba kale. Wulira sebo tonsala mu kidini. Anti ndaba ova ku mulamwa. Sivaako. Ekibuuzo kiri nti Yesu mwana waani? Katonda bwe yatonda ensi n'agiteekawo n'alaba nga byonna birungi. Owulira. Nedda sebo. Wuliriza abantu no bakuwuliriza balaba oterebuse. Ekibuuzo kiri nti Yesu taata we yaani? Yesu taata we. Yesu taata we yaani? Ye Katonda. Seeka wange. Pasita agambye nti abantu agala basomeseze ku buti. Njagala abantu babiri wano. Abantu babiri wajjeyo omusiraamu n'atali musiraamu. Sebo. Jangu omusiraamu. Omusiraamu. Bandetere n'omwana omuto oli. Bandetereyo akaana akata. Tutya. Tulina ebigambo mu Bayibuli. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo. Obimanyi? Katonda kitaffe yaani? Ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Katonda omwana yaani? Yeera ye kigambo. Katonda omwana omwoyo omutuukirivu be ba Katonda omu nga beegasse wamu. Tulina ebintu bimeka? Bisatu. Kati byebiri wano.
omwana onadde wakati njakwogera kyemmanyi kati ono ye Katonda kitaffe ono Katonda ki linda tukuba kyakulabirako Katonda ki kitaffe ate ono Katonda omwana mwoyo mutukuvu Katonda mwoyo mutukuvu bwekiri bwekiri akonyeemu sebo bwekiri Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda mwoyo bameka kituufu gwoli Katonda muki ono Katonda ki mwana ono Katonda ki mwoyo mutukuvu kati nsomera Matayo 18 seka wange yanguwa kwata akazindalo muwa akazindalo asooka nsomera ino 18 omusumba agamba nawunye Matayo 18 nze babo babyambuka amaseeka nze abo sisoma waayo si grade yange oyo muleeta abasajja bakaŋŋaŋa nondeetere bya Mukama 18 yagera ebigambo bino agamba bwati agamba nti 18 n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti Mariyamu nnyina bwe yalinga akyayogerezebwa Yusufu baali nga tebannabafumbiliganwa n'alabika ng'ali lubuto Mariyamu n'alabika ng'ali lubuto olw'omwoyo omutukuvu olw'omwoyo muki omutukuvu mwana gwedda wano olubuto lwa mwoyo buki mwoyo omutukuvu ono yaani ye Katonda omwana waani wa mwoyo omutukuvu bayibuli erimbye omwana waani wa mwoyo mutukuvu so si waani so wa Maria so si waani si wa Katonda ki Katonda takola ki tazaala sabo sonyiwa kubanga olw'okuba Katonda yeyannannyini byonna ayogera bwogezi kigambo n'akola Katonda yali waddembe okufukamira n'azaala omwana owulira naye teyakisobola kubanga yali ayogera ekigambo kye ne kikola yayogera bwogezi kigambo ne kikola mu Mariya kakati ekibuuzo kiri nti Yesu nga bwali omwana wa Katonda ne Yesu ono Katonda wangi Yesu Katonda Yesu ye Katonda ate nga ye kigambo Katonda alina kyatamanyi ulira lindamu Katonda alina kyatamanyi talina kyatamanyi buli kimu akikola ki buli kimu akimanyi buli kimu akikola ki mpeera oli Yesu Katonda esebo alina kyatamanyi tewali kyatamanyi buli kimu akikola ki akimanyi ddayo akaseeka kwata gazindalo esebo Mako 13:32 nze nja kusoma sijja Mako 13:32 naam kantuukewo 13 layini eya 32 agamba ki agamba bwati Yesu n'agamba nti naye eby'olunaku lw'enkomerero oba ekiseera ekyo tewali abimanyi newankubadde bamalayika abali mu ggulu newankubadde nze omwana Yesu sibimanyi wabula Katonda yekka yabimanyi mumpeera akazindaalo Yesu Katonda olunaku alumanyi lwatutwala mu ggulu alumanyi bayibuli egiwakanya sigiwakanya egambye Yesu agambye tewali amanyi luki tewali amanyi lunaku wabula ani wabula Katonda ne bwaba Yesu takola ki naye tamanyi kati Yesu Katonda nyimirira ku kigambo kyange nga njogera bwenda tudde mu lubereberye ate linda mu Katonda sooka ompeera oli akazindaala tulungamisa ekintu kino
Seka wangu. Wanjisebo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwali ayina siringi 10 n'alumpera omwana ono. Basemo ono soda. Omwana ono akoze mwana agenda soda. Okumuyita eri najja. Mwana wange toli mwana wa Katonda, oli mwana wa Mwoyo Mutukuvu. Naye bano tebabitegeera. Seeka wange. Wanjisebo. Soko mpe Yeremiya 8:8 tulabe. Yeremiya 8:8. Eyegera ebigambo bino. 8:8 kitabo kya Jeremiya. Akantuukewo. 8 ntuuseewo. Layini ey'omunaana. Egamba bw'eti ey'omunaana. Agamba bw'ati. Agamba nti mwogera mutya nti tulina amagezi n'amatala ga Mukama gali naffe naye laba ekkalamu ey'obulimba ey'abawandiisi ewandiise muno ebitali by'amazima. Eno Bayibuli erimu ekkalamu ezi 2 ey'amazima n'etali yaki entali y'amazima. Mpalayini nga Maryamu agamba kyemwogera nti Yesu mwana wa Katonda. Waluguddemu nno. Ffe tuli wamu ne Maryamu. Tetwagala mutusibe ebintu bya Sitaani. Mpalayini nga Maryamu atugamba nti Yesu omwana ono gwenzadde kitaawe ye Katonda. Nkiwadde bya Mukama. Bya Mukama muwa Kazindaabo. Omanyi ne mupiira mubeeramu Dangerous Substitute. Naye lwakuba Dangerous Substitute alina omupiira gwe yasoose okusamba n'akoowa nnyo seboleeta layini nga Mariyamu agamba abalokole nti Yesu mwana wa Katonda. Seka nkakasa nti batuwadde obudde bwe tusomesezaamu. Saagala kuyingira mu budde bw'omwami oyo yeekwasa Mbukuwadde. Sijja bulya. Mbukuwadde. Oba omaze vaayo. Kakati maama. Abaye musoke musirike. Kakati maama. Omusumba nga omuwadde ekibuuzo akiddemu. Era nannyini budde n'amukkiriza akigire ki ate nga gwe omwekakasa agenda kuwa ebituufu amalewo okukaayana kuno okukizzaayo tolaba nga alina byakukweka. Talina byankweka. Abadde teyeetegese. Petero 3:15. Sheikh erindako okusoma Petero. Ama kituufu teweetegese. Kuza omutwe gwabadde kiseeka. Soko de omutwe gwabadde ki? Yesu yali ki? Babuuzizzaako. Sheikh yasoose yasomesezza bulungi n'agamba tayagala bikwata ku kati ate ono aleeta bikwata ku. Omuntu wagambye gwamusumba akwesize obeere ng'omugumya omutaase wezze weetegese. Sabo naze netesitesi tuwe layini nga Maryamu azaala Yesu maama we amusongako atulaga taata we nti ye Katonda. Sebo Maryamu si yalaga ekyokuba bino si bigambo bya Maryamu. Kati Maryamu mpuliriza Kurani yatusomesa yogedde bulungi sijokkiririzaamu sebo. Katonda agambe nti ne tutuma malayika Jibuliru n'anfaananira omuntu ki ng'aleese ebigambo byani. Kati Maryamu bw'ayogera ate malayika wa Katonda ayogere ki? Kakati tokimanyi nti malayika yennyini amaze okujulira nti oli mwana wa Katonda era amujja wa Katonda. Kati ate gwe oli mu mugaana owakanya ebyato bigamba omwana w'omuntu. Kakati Maryamu tamanyi taata wa mwana. Sebo Maryamu lindako Maryamu tamanyi taata wa mwana. Nja kikuddamu nga nze osomesa. Asudde tawulo. Ndooza mwenyinazi obiraba ebiri mu kkanisa asira mukono. Zekeri 3:4. Ezekeri 3:4. Layini 9:10. Nsigazaayo eddakiika ntono nnyo inshallah. Layini ziringa 3 zokka. Wasigadde bya Mukama gye
agwe miguwa wange. Ezekiel 3:4. 9:10. Kale mwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti laba nze Katonda ndi mulabe nnyo w'abasumba era ndivunaana endiga zange mu mikono gyabwe kubanga abasumba be babuza endiga. Yeremiya 5:6. Abasumba babuza endiga. Abo baliko kibooko Katonda agenda basabula bababuza ebigambo bino 5:6. abantu bange bano baba bange endiga ezaabula. Ono noono balinga endiga ezaabula. Abasumba baabwe babawabya. Abawabya bano baki basumba. Sekambo mutakala bakombuddemu omulangire mutakalabangako. Ono omusumba ga mutakalabangako mukamudiremu. Yeremiya 5:6 bikulawo. Line ya 6. Abasumba Katonda abakuumye agenda bacapa kiboko Katonda endiga lwaki mwana wange mwono mwakazindaalo agala kusiramuka Seka ensonga y'abasumba eno amanyago nze Mujabulaya. Ensonga y'abasumba eno gyogerako bubi kubanga abasumba Yesu Katonda be yali ategeeza abasumba ababi bajja okubonereza si abasumba abalungi kuba bagamba Bayibuli egamba ne Yesu musumba mulungi kaakati gwe tokyawudde abasumba ababi bajja okubonerezebwa. Ako kajjawa weewaawo abasumba ababi ababuza abantu tebayiwa mu kigambo kya Katonda. Buli musumba yenna tewali babi, buli musumba yenna kati gwe bw'oba olina ababi katuwe. Bayibuli yiyo Bayibuli ekugamba bweki walibaawo bannabbi ab'amazima n'ab'obulimba. Walibaawo bannabbi ab'amazima abawuliriza tebaze kuwuliriza bigambo byammwe. tuwuliriza bwino oba olaba nga Ssekalukyamuza akuwa bwino mu Bayibuli kakati gwe buli kyoyogera langa layini abantu tusobole okugoberera obuki obulungi sebo layini eriwa oba tukole bwe tutisseeka engeri yo gye bagenda nti waliyo abasumba ababi byabakama ali mu balungi atuwa kalayini nti ali mu ate Seeka omwana ono yenenye Seeka 22:18 ekyamateeka ekisembayo ekisembayo kubikulirwa 22:18 omwana ono yenenye 22:18 ekigambo kyoyogedde 18 eyo layini gyendeeta owenenye essaawa eno. ntegeeza buli muntu yenna awulira ebigambo eby'obunnabbi olw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'alyongeranga ku byo Katonda alyongera ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. abasumba ababi wakasomawa abasumba ababi mu Bayibuli wakasomawa. lwaki nkugambye kino yali ategeeza abasumba ababi bajja okubonereza kubanga fetugamba Yesu musumba mulungi tegedde wabanga Yesu musumba mulungi kitegeeza waliyo abasumba ababi. Yesu tebaaligambye nti musumba mulungi ng'ate tebaali byawudde baligambye musumba ne kikomaawo. waliwo abasumba ababi n'abasumba abalungi, waliwo bannabbi ab'obulimba n'abatuufu. katuwuliriza waliwo ebintu nga byetaaga Seeka okukozesa obwongo. wuliriza Seeka lindamu katono ono omukulu atubuli lindako soko lindeko bwe kibanga waliyo abasumba ababi n'abalungi kati njagala otulage ku wano waliwo omulungi lindako ono musumba mulungi kyekiraga kubanga byayogera nze mpulira bituufu
wawulira bigamba gwatukira abasumba seeka ate Yesu yali musumba naye si musumba w'abano abano balina bano Matayo 2:6 Matayo 2:6 ono bwine yakala Matayo 2:6 egere ebigambo bino egambo bweti 2:6 agamba nti naye Beselekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda kubanga Yesu avuga aliba mugwe Yesu ajja kulunda abantu be Isirayiri bokka alirunda bawa be Isirayiri kati zinendiga zirundibwa basumba bawandu bakadugala tewali yabalonda tewali yabalagira wabula bye basanga bye babuulira bano okiwulira kati gwe wafuna omusumba omubi winyinazi omusumba akusumba yagenda ku kibooko mubi nnyo agenda ku kibooko talina layini emutaasa mu bayibuli oyo byamukama talina layini esobola mutaasa uye byamukama waafiira kipaako nga nawe olaba ate nno musaasiddemu ninayo enayini z'abasumba nzirina naye nkyamukwatiriddemu nam seeka waliwo omugenyi azze kale oluusi azze okusiramuka amanya go erinnya nze Mirembe Richard ozze kubuuza oba kusiramuka bagenza ku difendi w'omwami ono nga mpagira nti waliwo abasumba abalungi ababiri omuzungu bayita false pastors abayigiriza ebyobulimba n'abasumba abalungi abayigiriza amazima era amazima ago ogasanga mu kitabo ekya Yokaana ekisooka ogw'okunoonyerwa olusooka Yokaana ekisooka tufunyeeyo ejjepangise omutwe ogwokuna Richard layini esooka First John chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Abagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi mutegeerenga ku kino omwoyo gwa Katonda buli mwoyo ogutwala ku Yesu Kristo yajja mu mubiri kakati eyogamba bannabbi walijja bannabbi abaki ab'obulimba nga nabbi Kakande okiwulira naye twagala otuweeyo omusumba omulungi seeka tumubuuze bwetu abasumba ne bannabbi be bamu abasumba ne bannabbi bafaanagana layini gyoleese eyogera makyokubiri wano ku bannabbi seeka ayongeddewo ab'obulimba bayibuli weekali nti abaki ab'obulimba kitegeeza nti bayogerezeganye nabo bannabbi ba bulimba naye kaakati wali abasumba ababi nga tekaliiwo ono omwana namugambye yenenye yayongedde mu bayibuli ekitaliimu neetera okutuuka wajja kubaawo bannabbi ab'amazima n'ab'obulimba. maama ogambye enkomerero ng'enaatera okutuuka wajja kubaawo bannabbi abaki bannabbi n'abasumba be bamu yesebo kaakati bannabbi be bantu abaayogeranga ebintu bibiteekawo ate ab'obulimbira abasumba kati mukulu bannabbi n'abasumba be bamu Richard bannabbi n'abasumba be bamu lwaki Katonda waba yasindika nabbi kitegeeza aba yamusindika asumba abantu be kaakati byabakama nabbi gambye era ebyebimu omusumba n'ennabbi waliwo omuntu ayogera ekigambo ky'obunnabbi okitegeera yamukama oli nabbi
obudde obusomesa bwagweddeko sekave kole kijako kati Richard womaze okonje katono Richard kamusibule mpola Richard yagolinye wano tova mu musi nga toyambadde ku tolinye kadala k'abasiraamu Richard omwambi osoma ddiini ki? Ndi mukatoliki. Nange simanyi katolika oli mugobadde oli mukatoliki. Ndi mukatoliki. Just wakubanga abantu bamanyira katu naye nga kato in English Catholic. Catholic. Yes, Catholic. Kiina we kiwandiise mu Bible. Yes. Weekiri? Yes sir. Nti musome eddiini Catholic. Yeah. Kimpe nkuwa omutwalo. Nange mwogerako omutwalo. Naawe omwa omutwalo? Sitwagala mulimbirire Bayibuli. Seeka Bayibuli okuva wetandikira okutuuka weekoma teri ddiini gye yali eyogeddeko nti eribeera mu nsi okuggyako obusiraamu bwokka. Bwokka bwe buliyo. Bwokka bwe buliyo. Era bw'oyagala bw'ogaana nga bwe mukuwa osiramuka. Gwe Seeka zino zonna eddiini Protesti Katoliki Baseveniside Balokole Mugumwema Mako 7:6 nve waggulu Mako 7 soko ogende wali otuli layini ya 6 soko omundekere ono ngenda muwankofiira ogiraba mumulaba bwanyumye ono agenda kuyingira obuki obusiraamu takbir Allahu akbar abaana ne bababuza kati omwana ng'ono mazima natta emyaka gye abule bamuliise embizi bamuzinise Seeka mpa Mako 7:6 Maka egamba bweti agamba nti Isaaya yalagula bulungi kumwe bannanfuusi nga bwe kyawandikibwa nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya kumimwa naye emitima gyabwe gindi wala emitima gyammwe giri wala ne Yesu naye bansinziza bwereere kkirira nga bayigiriza amateeka g'abantu nga ebyo ebyokukwata muyigiriza abantu amateeka g'abantu nga bye by'okukwata kkirira muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bw'abaki bw'abantu kati gwe nkulaga etteeka erikwata lindamu Katonda lindamu Seeka wange 11 kuba nange gye nvudde walako ate era nga ngenda kuddayo badde ku pulogulaamu ndala nnyo ebadde ntwala naye nsuubira nti buyinza bwa Katonda bwe buntuusizza wano kuba gye nvuddeyo nga ngenda Mukungwe naye ne pulogulaamu z'Emukungwe nenzisazaamu nenyimirira wano nsimbudde eri nga kituufu nkiraba nga obudde bugenze naye nange ekindeesa ate okuyimirira wano ate okufuna ebigambo bino kibadde kirala ndowooza enteekateeka za Katonda tosobola kuziwakanya gye nvudde ngenda kuba nvudde Ssenyange nga ngenda Mukungwe era mbagamba ebigambo bino nti mbadde ngenda Mukungwe nga naye akasolo kange akato ke nagulayo ke mbadde ngenda okuleeta ewaka akasolo embizi kamutambuza ddembe ke nagulayo ke mbadde ngenza okunona nga ngenda katwala waka nga kiyumba nabizimbye dda naye pulogulaamu ezikyukidde okujja okuyimirira wano ate suubira nti teekateeka za Katonda nensanga amazima era nyimiridde nnyo lwakuba nti nze era kyempulidde muwakanya kyekintu kyembadde ntambulirako era okumala ebbanga kubanga nze mbadde nkimanyi nti Katonda ali omu mbadde musajja mu Katoliki amannya Sansa Ivan seekweka mu kigambo ky'eddiini kuba Katonda ye muyinza wabona n'okuba nti ndi mulamu wabula nze mmanyi ekintu kimu nti Katonda tusinza omu kuba ne bwe tuba tusoba essaala
era essala ina weeyawulira Katonda ne Yesu nebaawula. Nayagalako kodda okusiramuka naye maama yambuuza ekigambo kino naŋŋamba ggwe ku malaalo geewammwe gonna ogalaba nga guliko emisaalaba gwe bagenda kukuteekawa. Nensooka nkirowooza kyannemesa nensirika, naye okuba nti neesaliddewo ng'era omuntu afudde takomawo nga nina okukolerera obulamu ate obuddako okusinga okulowooza buno obulamu obw'ensi, nensalawo lwayo neŋŋamba kansiramuke. Ekiba kibe, oba baŋŋamba kuddawa oba kuddawa, naye ku buyinza bwa Katonda nze mmanyi nti buli kimu kisoboka. Wabula akantu kensobola okubawaayo kali akantu kamu, nti kabaka omu yakwata ekisero n'akiwa omuddu nga kirimu ebbaluwa, n'amugamba kitwale ku geeti, naye ebbaluwa eyo yalimu ekigambo ekigamba nti aleeta ekisero ekyo yenna attibwe. Omuvubuka bwe yajja yasanga bakazanyiikirizi mu katale, n'ayimirira mu katale ekisero n'akiteeka ebbali. N'abagereka we yalaba ekisero n'agamba akasero kano nga kafaanana ak'omu lubiri, n'akwata akasero n'akaggyawo n'agenda nako. Ono agenda okunoonya akasero nga takalaba, n'agamba nzise. N'agenda ku mulyango okutuusaayo akasero, aba yaakatuusaayo akasero ne bakaggyamu ebbaasa ne bagikebera nti ng'erimu ekigambo atangibwa mu kasero kano akaleeta attibwe. N'abagereka ne bamutta. Omuvubuka eyali atwala akasero n'awonera awo. Kati nange gye mbadde ndaga ate pulogulaamu zikyukidde wano nenfuna ate obulamu obujja. Ekyo nkyebaliza Katonda era mbeebaza okuba nti musobola okujja ne muyimirirawo okubuulira abantu amazima. Si kyangu kyakuyimirira mu lujjudde lw'abantu wano okwogera kizibu, naye mbeebaza namwe bwenna batannaba kusiramuka. Tusobola okusiramuka si mu kukaka wabula ku mutima gwo, kubanga okusalawo kubeera mu mutima, tekuba kwa bigambo. Neyanziza nnyo mwebale kumpuliriza n'okumpa chance. Neyanziza nnyo naawe webale kuyingira ddiini y'abannabbi. Erinnya lijjukira Abdurrahman. Jangu waneeno bakuwandiika awo bakuse ku lisiti yaffe y'abantu abakasiramuka wano nga kitegeeza nti si mukaaga abo, abantu mukaaga abo abakasiramuka alhamdulillah.